Omusinga Wesley Mumbere atongoza ekitabo ky'amateeka agagenda okugobererwa n'okulungamya abantu mu bintu eby'enjawulo omuli okutumbula eddembe ly'abaana n'abakyala, okutumbula embeera z'abantu, okukomya obutabanguko mu maka n'ebirala. Kino kigenza okujja ng'ebibalo biraga nti abaana abawala bangi bafuuse bamaama nga bakyali bato mu businga bwa Rwenzururu, ekintu ekiraliikiriza. Kino kyekivuddeko Obusinga nga buli wamu n'ekitongole ky'International Justice Mission okuwandiika ekitabo n'ekigendererwa ekyokulungamya abantu. Nga kitongoza, Omusinga Wesley Mumbere asabye buli muntu okwenyigira mu kuzimba obuntu n'okukomya enjawukana. Together, let us build a future where gender does not limit opportunities but enhances the richness of our community. Okusinziira ku Musinga, okukomya obutabanguko mu maka kyetaagisa buli muntu okukyenyigiramu. Changing harmful stereotypes, advocating for fairness in every facet of life, and creating spaces where everyone feels valued and respected. Bw'atyo asabye amateeka gano ennambika ewandiikiddwa mu kitabo kino egobererwe bulungi okusobola okutumbula obumu n'obuntu bulamu. Let us this policy book serve as a catalyst for change, a call to action for each one of us to contribute to a more just and equitable society. Kati bano basuubira nti nga beeyambisa ennambika eno bakomya ebintu bingi ebibadde binyigiriza eddembe ly'abantu naddala abakyala nga byekuusa ku by'obuwangwa n'ennono. These issues of child marriage are actually a crime. It is defilement. And so he's coming to say don't do that, don't accept it as a cultural practice because it is against what is the law. Ayogerera Rwenzururu ategeezezza nti kati eddimu lye bagendako kwe kukyusa akatabo kano mu lulimi abantu baabwe lwe bategeera obulungi. Because the director for International Justice Mission has accepted that. He has said we are going to work together to translate the message into our local language, which is Lwira, so that our people can understand these words in their own mother tongue. Omwaka oguwedde poliisi yafulumya alipoota ng'eraga nti ekitundu kya Rwenzururu kyali mu kifo kya kubiri okuba n'omuwendo gw'emisango egy'obutabanguko mu maka egyali eyo mu 1538.